Honorable Bobi wanonganjogera tebakintumye abantu saagala bayimisa kabumbo bataata ne maama abatukyaziza olwaleero tweyanzisa taata ne maama abatukulembedde nga tujja wano leero twebaza omukisa gwe mutuwadde okubeerawo nga muwerekera omwana wammwe Dereki okujja okunona olulimizi lwe. Abakulembeze ab'ebitiibwa mwenna njagala kubeebaza okubisa akadde ne mujja ne mubeererawo muganda wammwe era eyafuuka mutabani wange Dereki Nyeko. Ab'ekkanisa njagala kubeebaliza ddala era obubaka mujja kubampeera. Tubadde abamu tuludde okugendako mu kkanisa era tufunye akakisa akasabako beebale. Nga bwe banyanjudde amannya gange Zaitungo Barbara Bagaju Kyagulanyi bankozaako ebyafasitire ennaku ezo. Mu kitundu kino nduddemu nga nkoleramu era mbadde nsaba Honorable Hassan ayimirire kuba ye yandeetamu. Muno twakabangulamu abawala abazadde nga tebanneetuuka abawera omuwendo nga 8. Era mu kitundu kino tujja ne tubasanga mu maka gaabwe ne tubajjayo ne tubayigiriza okusamba ekyalaani okumala emyezi 4. Bwe bamala omusomo ne tubawa ekyalaani ne bagenda ne batandikawo bizinesi. Era ba fashion designer be mulaba mu kitundu kino bayisa emikono gyange ne Honorable Hassan. So bwe mba wano mbawaka muno mumanyiemu kuba mbiseeyiseemu emirundi egiwera. Naye ekisinga obunsanyusa okuba nti leero bwe tuzze okunona tututeetuse tetunonye muto. Bamaama basenga njagala kubeebaza kuza bulungi Ruth n'okumutuusa wano n'okusobola omutukwasa. Mbonye luusalira ebyeshimo owungirire ngo ntabwo ari burire amarira mabi. Mbadde mbakakasa nti ndabye Ruthi ng'akaaba naye kansubire nti amasiga g'akaabye gaali masiga gassanyu kuba eno gyazze tagenda kaabira. Nyoko nno tunswaza ndi wano neetenda ebintu nga nkomekereza njagala kutuusa obubaka bwa mwami Kyagulanyi. Pulezidenti waffe gwe twalonda n'awangula akalulu era gwe tumanyi gye ntebe ye insha Allah ebyaddala tutagituula. Antumye neebaze nnyo famire eno okukkiriza neewa mukwano gwe Nyeko omuwala nemutika obuvunaanyizibwa. Nyabula nga yanoonya omuntu anaawa omusajja ono obuvunaanyizibwa kati mumumuwadde era musanyufu nnyo nti afuniyeyo oyo gwagenda okulabira. Nyeko tugenda kulaba obulungi bwe tunaabirabira ku mukyala bukyangula singa tumanya nti gwe bwafaanana obulungi buli kimu ekirungi kiba kijjawo. Mwami Kyagulanyi antumye eri gwe Nyeko n'agamba nkugambe kyakwesiimisa nnyo era amanyi nti togenda musuubuza ati era akusabira nnyo era amanyi nti ekintu kino kisobola oba osobola okwamangako situensi namba ate omuntu omwakera. Njagala kwebaza buli omu atwadde akadde otuwuliriza era abadde ebyumbi tutera okumala obudde tuba tuli bannabyabufuzi tuwulira nnyo naye njagala kubeebaza okutubakadde kamukama bakumire. Tuyanzeedye maama Kyagulanyi webale nnyo webale ddala. Kitange nze nsaba